Nziramu okuba nti nkunjukiza okuba nti weekuuma ekirwadde kya COVID-19 gyali atta tuleme kubitwala nga bya lubalaatwe. Ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga mpitirivu ezibaddewo okuviira ddala sabbiiti eri n'okutuusa akaakano. Mulimu n'ezaali mu sabbiiti eri ze tulina okuba nti tuddamu okuba nti twongera okuttaanyaako oba okuba nti tuddamu okuba nti tuzikubaganyako ebirowoozo. Teesa naffe tugoberere ku mikutu gyaffe egy'enjawulo kuli Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ne walla wonna teekako STV akadaala FiguredOut. Mchala Jennifer Fulfiga kakuvuzeeko tutandikira nkwaniriza kubuza kubatalwa. Alright, nyongera okubabuzaako mwenna abeekumide ku STV nembagamba nti mugambye baganda bange mikwano gyange bakyali bange. Mbagamba nti endowooza nsonga yankisenya mugendo lw'okuwangula oba okulemera n'okufumintiriza nsonga ya bongo. Twongere okufumintiriza COVID-19 akyali mu feezi okusatu yayingidde. Yambala masiki, sanitizer ngono locks takuvaako mu ngalo. Beera ng'omukozesa takwatira mu ngalo. Taina atawunya bulungi. Mwekume nga tuli balamu asiko obulamu tasa mukono teri sente egula bulamu obulamu kya muwende eri buli muntu ateera teri mufu alya. Njagala okwategeeza nti covid mwali ebya serious era ebya ddala. So mwekume nga muli balamu twagala ensi yaffe teeka Uganda ku mutima. Uganda first, Africa second. Nyongera okubagamba nti ekyomuwendo kye tulina nga ffe abantu oba ng'omuntu ekyomuwendo ekisookerwako bwe bwongo kwe kufumintiriza. Munnayuganda wonna w'oligezako okulaba ng'ofumintiriza n'okulowooza ennyo ekikutwala mu maaso. Abantu bangi bazze beekola ebintu. Abantu bangi bali enguzi. Abantu balidde ssente z'ebitongole. Abantu babuzaabuzizza ssente zisobola okuyamba munnansi. Ne weebuuza ssente ezo zirikoma ddi era zikutika ddi era zigenda kukoma wa. N'olwekyo gwe muganda wange ndaba enguzi etandikira ku gwe mu maka mwennyini oba ewaka wooli bwokayinza okwekyeggemu nti okulya enguzi kibi ne neighbour n'oba omulabe ng'alidde enguzi oba muganda wo mugambe nti okulya enguzi kibi era olina n'eddembe limwewabira. N'olwekyo ngamba gwe muganda wange nti ebintu bingi bye tulina okukola nga twesigamako kufumintiriza. Abantu bangi mulina ssente mu nnyumba mufuuyire abala baana bamwe mulwanirira bagende mu bifo abala bali mu bifo abala muvudde mu kuweereza gavumenti ate ne muteekayo abaana bammwe naye bakola ebyo bye balina okukolera bannansi. Ekintu ekikulu nnyo mu bulamu bwe bulamu bwo n'ensi yo. Mbawo ekyokulabirako kitono nnyo nti mu Afghanistan tewali muntu yayimuse n'akawunti namba ye ajjukira akawunti banka ya namba ye. Tewali yavuddeyo na ttaka, tewali yavuddeyo na nnyumba, tewali yazze na mmotoka, tewali yadduse n'ajjukira ng'ekibambula kyazze. N'olwekyo mukuume ensi yammwe mugikwate nga yamwendo n'abantu abagirimu. Ensi enyuma bantu togenda kugibeeramu ekonyumirwe. N'olwekyo nyongera okubabuuzaako mwenna baganda bange abali kwekyandye mu restaurant abantu mwenna tiimu kola ssente weyagale abali Kayongo Fashions mwenna mwe bali ku designinga abantu mwenna abali ku abali live abali live n'abali ku arms arcade batumbudde n'abali online abali live mwe bali kuwanga mulaba amanya nziza Jennifer Fulfiga omwabuzi wa president ate mama wa Museveni mu ggwanga lya Uganda atati ampalana omu bwati the number one atejjusa Bible gante mazima gali bafuula abeddembe nyimirira ku mazima okwogera bino tulina ensonga watu tuvayo tuwogera amazima. Abantu bangi batulabira mu biti birala abantu batolowooza ebintu bingi nnyo abantu batolowooza teri muntu wanjawulo ku muntu mulala ffenna tuli kyekimu. Nakugamba nti enjawulo y'omugagga n'omwavu kuba kufumintiriza naye nga ffenna tuzaalibwa kyekimu. Omugagga yazaalibwa nga ggwe ayina natalina yazaalibwa nga ggwe wabula singa wejja mu buddu bw'endowooza enkola za gavumenti ne zijja ne zikuyambako n'ofuna entandikwa n'ogamba nti microfinance ezekisobola okutuyambako yes enkwatiddeko wansobola okufuna omudala gwa chapati sobola okutandika n'entunda kedo n'amenvu waliyo ebintu nga byo tebirina okuliibwa nga oba oyagala oba toyagala kuba newe tukola tutya the end of the day olina okulya naye oba osevinga nnyo okulya tekwewalika. N'olwekyo gwe muganda wange fumintiriza nnyo okulaba nga wejja weka mu ndowooza y'obuddu. Fumintiriza nnyo wenunula weka okuva mu ndowooza y'obuddu. N'olwekyo mbagamba nti mwe bali kulaba program FiguredOut nga ne muganda wange ono tujja batuusaako. Ku nsonga y'Abafagani nga tetunaba kuba nti tugenda wala tulabye ebyatuusewo mu ggwanga lya Afghanistan. Gwali mu gavumenti gwali mu bifo byonna gwe munnayuganda yenna ali mu nsonga zonna. Olwaleero singa tetusabira ggwanga lyaffe bubi wabula singa kiba kiguddewo nga omanyi butabanguko obutera okubaawo tewali butabanguko bw'otegekere. Singa kituuka mu ggwanga lyattu Uganda weebuze gwani asobola okukubudamya ku neeyisa gye weeyisa ebintu by'oteeka ku social media engeri gye weeyisaamu olidde enguzi oli politician bakwogerako wano na wali ani asobola okukubudamya. Ggwanga ki erisobola okugamba nti mutuweereze Hasif, ggwanga ki erisobola okugamba nti mutuweereze Jennifer, ggwanga ki erisobola okugamba nti mutuweereze Husna. Teekawo erinnya lyonna ly'oyagala. So tubeere begendereza tubeere nga twagala ensi yaffe tutunulire ebyo tuteeka ku mikutu emitimbagano egy'enjawulo kubanga ekintu kiyinza otuukawo
nga teri asobola nakubudamya so tubeerenga tuli bantu benkanya tubeerenga twagala ensi yaffe Uganda first Africa second nga mukyala Jennifer atera okuba nti akyogera tugenda tutandika n'ebijambiya bigenda maaso mu bitundu eby'emasaka eyo mukyala Jennifer tujjukira nti ebijambiya ekiwamba bantu ebintu ebyenjawulo ebyesitaza byatandikira mu bitundu by'ewakisa eyo biseera biri nga bawamba abakyala ekyaleetera ne pulezidenti w'eggwanga lino oba ne gavumenti okutwaliza wamu okuteekawo kamera okusobola okulabika nti tulwanyisa embeera eno era ne bikendeera buno obudde bizzeemu e Masaka basuula ekibaluwa ne bakuwoninga ne bakubira n'essimu ate ne bajja era ne bakkuba ne bakutema ate ne batatwala kintu na kimu kiki ekiri emabega w'ebintu bino biri political oba just abantu kiki ekiri emabega waabyo mu ndowooza mu bw'endala tojja kgaana muntu kulowooza ndowooza ye nange ng'eyange ng'omuntu oba naawe sekinoomu buli muntu alina endowooza ye nga bw'alaba embeera bw'eri naye nze njagala okusookera dda nja kusooka nebaze CDF General David Moores nebaze General Moores Kanerugaba next president yasobodde okuyimukiramu mu bunambilo okugenda okulaba ensonga nga weziri n'ebitongole bya security ebirala naye nno nze mu ngeri emu oba endala nina okwemulugunya kwange nganze omuntu nti bwe tugamba nti nno Uganda ng'ensi Uganda kiri ku lukalu lw'ensi yonna kiri ku likodi President Museveni omusajja alina experience mu security President Museveni omusajja akutte eggwanga emyaka 4+ nga liri secure kati kyenyamiza okulaba nga mu kantu akatene nnyo bamukusomozebwa okutona ennyo Uganda erina ebitongole ebikuuma ddembe biringa oba birina oba bitaano mayisa agakwogera nnyo bintu by'amagye naye tulina amagye tulina amagye gata tulina polisi tulina LDU tulina police tulina amagye galimu gabintu emeka amagye galimu ag'amazzi tulinamu ag'okuttaka tulinamu agawaggulu tulina ekino ekitongole bambega babita crime side tosobola kungamba ku bitongole bye tulina nti ekintu kye Masaka kiganya okuggwa kubanga kati tutunulidde Masaka n'ebitundu ebirala kati ng'Emityana basudde ekibaluwa biri kyotera kati biri kyotera naye ng'eggwanga Uganda lirina abalwanyi benjogerako mu biti benjogerako ti muzeeyini wagamba nti nkutte department emu ngitadde Masaka ekyo si kya muzeeyi era njagala okutegeeza bannayuganda kino si kya muzeeyi abantu abali mu bifo bye mulina okukola mulimanyi kye mulina okukola kino kiri eri mmwe abakuuma ddembe n'abantu abaweebwa obuyinza mu offisi gye mulimu kati nganze omuwabuzi wa president kino kyenkola gwe mulimu gwe nina okukola okuvaayo okwogera kino ate abalala bawabuzi wa president tebatayogera kuba nabo batana okwogera nti nno ki bawagira president naye kino kati kuba ojja kumbuuza president omuwabula ddi kati wano ndi ku mulimu gwange olwo omuwabudde omaze muwabula wano ndi ku mulimu gwange ne report ngenda gikola ngiteekeyo buli wiki nokola report 2 naye abantu abakulira ebitongole ebyenjawulo mu bifo mubirimu mukole kye mulina okukola okulaba nga kino kintu kiggwawo olw'ensonga kivumaganyisa department zammwe omuntu ajja kwebuuza lwaki bwe tumala akalulu bino ebintu ebijja lwaki tukamaze tojja kumuwakanya kubanga noli twamala akalulu nebikola ki nebibaawo omuntu akubuuze ku security gye tulina mu ggwanga Uganda lwaki batema abantu batuuka mu bantu 283 gavumenti erondoola amasimu ge tukuba bali bakuba essimu bali bakuba n'essimu nawoninga nti njija n'akujjako n'essimu gwe batemye n'agikubira ate omulala n'aswa n'ekiwandiiko liyale ku security gye tulina mu ggwanga mubeere serious lwaki akantu akasonga akatono kano kalemeddwa okumanyibwawo kubanga newakwata ku department y'amagye ge tulina n'ogamba nti nkutta amasirikale 1000 nduye Masaka batambule batevunye nga munyera tuli mu lockdown abatambula bekira batema abantu bo bayitawa so okiretera abantu bana Uganda okulowooza nti bino ebintu biri mu security mwennyini n'okujja obwesiga mu government kubanga bwe tutayogera mazima manyinze nagamba Bible ga mazima gali bafuula ab'eddembe ensonga njogera nga bweri obanga omuntu wa wansi bw'agiraba kubanga tuli ku 11 etandikirwako muzeeyi yatuleeta 11 etandikirwako okutegeerera eyambibwe ate nabali abakugwa ennyo batusingako nabo batandikiraawo kubanga ebintu bino bituwa ebibuuzo bingi naye ansa ntono lwa nsonga ki omuntu amaze n'akwata essimu n'akuba essimu yange eno newenjogera n'abantu bameka bagimanyi
era bamanya byenjogedde bamanya ne wenatambudde ne wenzira bamanyi nti katava wano aliko Steve agenda kudda wano ayogere ne gundi omutemu akubidde oli essimu nti tujja tenajja n'atema so omusi babiri nekera n'akikola security where are you muleme kukwata manyi ga President Museveni ge amala ng'alwanirira eggwanga ogazza mu kafodongo ogazza mu bino ebintu kubanga kino kyeyoleka lwatu aiza batemwakola tewaliwo campaigns ne batafuna sente nga balina sente zebetaaga omanyi waliwo ebintu ebibeerayo ne bagamba katwagala kuyisa budget tiyagasa aludde mutakubibwa kati mugambe Bobi Wine ayitemu ne boogende Bobi kwangamu awo batuweyo obuwumbi nga 8 tukube tiyagasa wa 3 tukuweeko ebibiri era message olumu tuzifuna amalowoozi olusigayitika ne tugafuna nga wawulirawo oli ayogera Bobi yitamu kangamu weetololemu Chovola mbagamba nnyo nti Uganda tena opposition ni mwene. Ne mumpakanya mubadde wano mugamba lagase ginya tusingana fene wa President Museveni kati omusango bani abagulimu. Lwakwa sagala kwogera mabayinza okungoba mu State House. Naye watuvayo kwogera mazima bani tugamba tuwete kamera. Which is okay mu ndowooza yennafu. Opposition bajje ekolera. Abana Uganda olikomyawo okubalimba. Abantu banyivu. Abantu bakowu. Kana byo muvubuko oli bunakwa ngamba njagala genda kola genocide kati nkoze tanto kutuka ku muwozi kale ntwale wa muzeyi kale nange mfune kyefuna wale bampe kirimu kyonna kyonna nga ampita ampe sente tugende wa genocide ampa sente tugende wa Museveni kakati nagenza okulaba akutta basuubuza besuuli ebintu byabo bagamba bekalakase yomu yabirimu abasuubuzi basibya amaduuka buni munna Uganda kola abo bakusibisa amaduuka tebalina maduuka mwalondo mutayina duuka tayina kitayina mulimu ali awo kireresa alina kuyonka mmwe kubanyonyunta lwaki tabagaye mugali maduka mukole ovuye basobola okumuyita kwa mamonda ya makulu ebijambiya ebiri emasaka era babajja okugenda wa muzeyi bagenda buli kaseera ne batesa naye naye kakati gwasibye edduuka ali olowoozezzaaki awo tugenda kutuukawo mukyala gye n'olwekyo kino kyenkirabamu kino kirimu engeri emu endala kirimu abali emabega babifunamu kuba kino singa ekintu kyaggwa dda tosobola kuŋŋamba ku experience eri mu ggwanga Uganda eya Ssaabalwanyi n'abantu tulina n'abantu abamanyi wano Lokeki wali omumanyi wali omanyi Lokeki kati wano waliwo abantu yo omanyi omwana wa Lokeki nti ali mu majjo mu wamanyi naye Lokeki wali omumanyi ne experience gyalina wali ogimanyi kati tulina wano abantu nga tebogera nakonze waliwo abantu bentana okwogera ku TV era ze nebaza Katonda okuba nga nsobodde okumanya abantu abo wano waliwo abantu abalina experience bana Uganda bali mu kufa buli lunaku wano waliwo abantu nga bakwata ku nsonga ino jigusa nga kirina okugwa nga takiwana nnaku 2 nnaku 3 you know so n'olwekyo mbasaba bannange ebintu bino tubijjemu omuzannyo birimu okutta abantu bamba mwagala sente mutuwe ne muzeeyi mu mugambe munnange tuweeyo biliyoni tetwakola campaign tuweeyo obuwumbi bwe buti tetwakola kampe okusinga okutema nze kyensinga okwekakasa nze nga mmanyi muzeeyi nze amanyi omukulembeze w'eggwanga muzeeyi akoze buli ekisoboka okulaba nga sekyowalinga obulamu bw'abantu muzeeyi ayagala bannansi buli muntu amwagala kyenkanyi era obukulembeze bwa Museveni buliko omuyiiko omulungi ogw'abantu lwa nsonga ki bw'otuuka mu maaso ga muzeeyi ne byakola ye kennyini muzeeyi waliwo ne waagaana tayagala kukuba bantu tayagala kunyigiriza abantu tayagala kulanga wali omuntu abonabona era yakugamba lwaki abantu babonabona why twaleeta mirembe ngaza abana bakude mu family ennungi abana bange naleta emirembe lwaki abantu babeera bwe bati byaggwa 86 byaggwa kati muzeeyi era nze newunyanya abantu babagenda naddawo naga Museveni mutemo Museveni naye nga nakyogera nabaddawo babiyanga nankubira essimu ngamba Jennifer abantu bali bakagala nnyo wadda ku side abantu ne mugamba nga bankyawo bati omuntu oyimira n'amazima gasigala gakola ki gakulondoola kakati oyo Museveni mutemu ne mugamba ku bintu babiyanga bye bwekola n'okwata abasirikale n'obakuba n'okola kisinga Museveni wali mutemu oli kireeresa otambula wano otunoonya kati tukoyo kasente singa bakunyigadda gavumenti gy'ogamba entemu olowooza oyimulunyiga ki waliwo abaana abazanyisa kigambo gavumenti njagadde nnyo balaga kigambo kibata gavumenti. What is meaning of government? Government is a government esobola okukola ekintu kyonna kyesobola okukola n'olwa ne answer nga tolina wotandikira kubabuuza tolina wotandika nekikola nekiggwa nga yeetamiddwa abantu mundeetedde abantu obusungu obw'okwetamwa ojja kusanga omusirikale nga ye yalina ekyana kyeyeetamwa kinyige nekikoowa nga yakikoowa muleke kukola bintu ng'abantu abatalina bannansi buli lwakola ekintu sigazamu ak'obuntu okuba tutijjambya n'ogiwaganda ogenda otema omukadde wa myaka 8 myaka 7
nekirala kyenjagala okutegeeza gavumenti abagambe nti mugenda kuliyirira abantu milioni 10 abantu abo abafiiriddwa abaabwe ekyo kikyamu temwandi kikoze mu public lwa nsonga ki omwana ajja kuba ne kajjajjake bakamulekera awulira milioni 10 yazuulira ng'akawumbi agenda awagala ejjambiya ekira akateme agambe nti bazze ne batutema abaana nze kati nze manyi kigambo sente kuba nkoze ku sente omwana awulira milioni 10 ng'ali mu kyalo azabanga milioni 10 oba 10 ebi oba ebi alaba milioni 10 asobola okugulako emmotoka asobola okumbaka ennyumba asobola okuwasako omukazi ajja kutema jjajjawo amutte ajja kutema neiba amutte kaneiba akakadde yakatwalira ku nku yakatwalira ku kyayi akamanyi akateme so nekyo kyakyagadde nnyo kugenda mu public oba kukyogera abantu banyala kunakuva ne Kampala batemi bakadde baabwe abakadde olaba omwana atta mukadde we lwattaka nga terizo nayiika teriweramu milioni 2 oba kuba mukyalo batunda yiika milioni 4 2 3 kati omugabe milioni 10 watamuteme so nekyo saakiwagidde nga nze omuntu Uganda abali mu bitundu by'Amasaka beekumi bata mu mbeera eno okwekuuma twekuume nga tusule na miggo tusule na firimbi tusule tutya kino kintu kyasusse wekirina okukoma ne ku ntegeera yange nga nze nze banki saagala kwerimba omuntu waba ali mu nyumba bamusokoolayo bamujja mu nyumba ate ne bamutemeera siteero singa bakwata batambula kira abantu banagaye katuyingire 12 ng'enkoko tukole ki twebake naye n'abali mu nyumba bakola ki babaje so awo kyansuseeko awo enkubira ebitongole bikuuma ddembe byonna biveeyo era nebaza CDF yasobola okugendayo David Moz Kaneruga yagenzeeyo ababaka ba parliament ababuganda bagendayo so katusuubire nti wanaabawo ekyenjawulo kuba siraba lwaki muli e Kampala mugende mwebaka e Masaka ababaka ba parliament mugende mwebakira ddala e Masaka mubeereeyo mulondoole kiki ekivuddeko abantu okukola ki okubatematema bajja emirimu babalonda abantu abalonda nga balinamu obwesige ekirala nkubiriza balonzi omulanga mulekerawo okulonda ababaka mu constituency ezimu batabeera mwalonda ababaka bonna babeera Kampala kyennebaliza Alani Sewanyana twamonda naye asula mu constituency yaffe era abeerawo n'anyumyamu n'abantu neyeetooloola ku mwenge neyeetooloola ku ludo neyeetooloola luddawa neyeetooloola mu bavubuka ba bodaboda bikaseera yeebulungulira mu constituency mwasula mu bantu be naye twalonda ababaka bonna ababaka tebabeera mu constituency zebalimu nze ntunula lutemaguzi ono asiba amanyira Museveni nga nene tava mu state house asa wali ku apartment zawali wali ng'oyambuka ebukoto akalulu katuuka ng'atambula ngadda mu kyalo ng'akwata ensujju ng'akwata eppapaali nga yeekwasa emmwanyi ng'asukoolayo andawe yange agiteeka kungulu nga yeekuba ebifaananyi nga bisa ku social media nga mumulonda mbu oyo mulwanizi wa ddembe liyala ebyo bye twetaaga mulonde ababaka nga basula mu constituency ezo temugenda kufuna nnyo buzibu kubanga onoddukira wali omubaka ajja genda wala DC RPC muna kibakwatirako wamu naye kati ne gw'otuukirako omukubira bukubizi si mutamanyi gw'okubira yasinga n'okutya tajja kujjira ddala abaka ne mwonda abaka nga ne kukyalo tamanyi bafa mu konso taziikamu wadde abantu ababiri mwalonda baaki ekintu kye kinnumya omutwe era parliament y'eggwanga njikubira omulanga abantu abatabeera mu constituency balondanga baaki okujja okubeera mu Kampala okujjuza Kampala bagasiza ati abantu akiikirira b'e Masaka akiikirira Kalungu akiikirira Ludawa abeera Makindi ababaka bonna basinga bali Makindi bali muno mu nnyonyo simanyiwa bunga eyo biki gibabeera ffe tugendayo nnyo kubaga ku biki bwe tugendayo mu maka gaabwe tebali mu constituency ze babalonda nakugamba nze ndi weeyo walawala eyo nazadisiraini ndi bujjo naye ng'abeera Kawempe ndi weegundi ng'abeera wali kakati abo bagasiza ki abantu era balonda baaki lwaki mugendanga okumenya banne mwesimba mu constituency ze mutabeeramu nga mubaagalamu bululu bwabwe olinaga nti ndi weebusujju naye asula Kawempe asula Mengo wetulaba ate ekyewuunyisa ekiri ku ttemu lino nti ababikola si tetujja kugamba nti tetubamanyi abamu bayinza obanga baana bakukyalo kati twandigambye nti oba abantu b'okukyalo abantu b'omu bitundu ebyenjawulo baana bakukyalo anti ono alina kyayagala ajja kujjako osoma nawe ku kyalo bamugambe nkuwadde 10,000 nkuwa 200 tema omuntu yabazeeko agenda kugulako eggaali awaseeko omukazi bwe bala ebyo nja kugulako empale mpya n'essaati nteme gundi n'ebbula ly'emirimu sire erireese bino tewali bbula lyamirimu ebbula ly'emirimu likubula tofumintiriza tewali mirimu ojabulira munnayuganda wenna kikukakatako okutondawo omulimu nga ggwe gavumenti neeba ekuwadde emirimu kati ffe gavumenti yatuwa emirimu naye era kinkakatako kola okwongera kuyingiza kubanga gavumenti kuba yakuweeza nsi yange si gwe omusaala ogugenda okummala n'omusaala gwenfuna abantu bendabirira n'abajja ewange buli nnaku abalina ebizibu bwe ngukubisaamu tegubamala nze omwoza manyi abantu bendabirira benyamba najjawo ko nagenda olaba nga abantu bayitirivu ndowooza okiraba kakati omusaala omeka sente zenfuna
sente zefuna ezitawana milioni 2 ngenda zitematema nsigaze eki nze nsigaze wo kinvuga amafuta nkola kintambula nino genda ku TV nino genda wano nkosa mafuta nino genda okuzika nino genda okulaba abalwadde nino okulaba ki kati wogenda okuba n'omusala gwange which is okugutali musango kubanga ndi mukozi aweereza ensi yange okuweereza mbeera mukozi mbeera servant w'abantu tekingamba nti nfuna omusala munene nnyo okusinziza ku nyingira y'ensi yange naki n'abantu b'empeereza naye kikakatako okubanga obeera mu constituency at least abantu obeere nabo mukabe mwenna omanyi nabo abantu bano buzibu basomoza kiki ekirese obuzibu tutemeddwa empenda ffe twalina abantu edda nga bamanyumba 10 ababeeranga ku byalo baani abo babayitanga batya ngolaba abasajja batuula ne boogera tugenda kola tutya tukoze tutya ekyalo kyaffe tukikuume tutya akakiiko k'ekyalo abatema emiti naye osanga ne chairman nga chairman wa Kawempe ate asula Nansana nze nalabako balonda ono omusajja ebbunga ono toli mwavu omutego gwe mwavu innocent bamulonda oba bamulonda wa luzira eri wesagize luzira naye abeera eri Nansana bamulonda simanyi kuba 5 oba biki ebyo naye abeera Nansana anajja dde abategeeremu era agenda kolagana bantu so kati abalonzi balina okufumiitiriza yes abalonzi mufumiitirize nga mulonda abantu n'abamwe abeesimbawo abalimbalimba abantu emisolo gisusse nga tuva ku nsonga y'e Masaka emisolo gisusse naddala abasuubula ebintu ebya textile oba ebintu ebyengoye bagaddewo amaduuka basazewo okwekalakaasa abasuubuzi mu Kampala nga bagamba nti twateesa dda ne gavumenti ku nsonga y'emisolo gavumenti aleetawo omusolo ogw'enjawulo gwali gutaliiwo ogw'okukwatanga engoye zipimiranga mu kiro ekintu ekyatabula abasuubuzi nga bagamba kati ntegeera nti olugoye lulina kupimibwa mu mita buno obudde mutugamba kiro akabeeyi keekanamye yali asubula kontayina ku milioni 8 kati ali mu bilioni ng'emu n'ekitundu basazewo okuteeka wansi ebikola kiki kyoyogera ku nsonga endi magezi kigoyinza otuwa amagezi gesobola okuba tegaliwo lwa nsonga ki nze njaga togeze eggwanga kintu kigambo kimu ne bannayuganda nti nga munnayuganda wonna woli kikakatako okuwa omusolo okulaba ng'ensi yegenda mu maaso tewaliwo taweera musolo tewali nsi etawa musolo naye obuzibu tulina ffe mu Uganda omusolo gwaffe tugwa ne gutakola ebyo gulina kukola kyenjagala munnayuganda ategeezebwe kiri kimu nti omusolo nguwa fayini mugunyongeza naye gugenda kukola ebyo byenjagala gukole nabeera safe wenna agenda mu ddwaliro ngenda kusanga eddagala ngenda kubeera safe singa mba ngenze kusomero sangeyo abasomesa naye okuwa obuwi omusolo ng'omuntu awaayo sente ze mpitirivu afuna katono nga naye nekyaguwera tekiriiwo tagenda kuganyulwa so abateekateeka emisolo n'abateekateeka ebintu byonna mutuyambe omusolo abantu bagwe baganyule mu musolo kubanga tulikakatako okuwa omusolo olaba naffe abakozi ba gavumenti batemako esente era bagenda okuwa sente bakutemako sente zaki ez'omusolo ne bagamba ono VAT omuntu yenna olina okuwa omusolo omusolo tetulina kugwewala ekyo njagala n'abavubuka mukule abatandisa bizinesi mukule nga mukimanyi tetugenda kwewala musolo naye omusolo gwowa gukola ekyo kyolina okukola obuvunaanyizibwa buddayo eri abo abagusolooza yes abagusolooza bennyininyini omusolo gwaffe gwe tubawa gutuukiriza ebyo betwetaaga betuweeramu ekira nti abantu abasaga bagenda kaana nnyera batuke n'okulwana nze nkubiriza abasuubuza ekintu kimu muggulawo amaduuka gammwe era mbeebaza mwazeeyo ne muggulawo lwa nsonga ki abantu abakulembedde ekintu benoonyeza byabwe baagala kukola ba president na general muwozi ne general sale baagala ssente bo ng'abantu abakikulembedde abakulyetinga mambo bondo obo nze bantuukirirako ko nga banoonya mbatuse nagenda okulaba nga ensonga yaabwe naye buli omu akutuukirira ku mutwala wa general sale ne wa president ne wa general muwozi kanerugaba naye nagenda okulaba ensonga yaabwe si ya nkizo ku bintu bye twetaaga kubanga balina bye balowoozaako ng'abantu okuba nababuuza miningi ya kino okumulaba kiki era kiki ennyo nze newampayo ekirimu newampayo ka department nansuulako eri kati ng'olaba ntali ku basuubuzi ali ku nzenzenze ekirala nti mujjukire nti wano mu Uganda bateekawo omusolo gwo wano mu Uganda batandika okukola engoye ngenda kukibajjukiza era nja kukyogera cotton tumulina pamba wali yes batandika okukola engoye baagala engoye za wano ziri nnyo akatale kati yensonga lwaki engoye ziba ziteekako omusolo mungi eiza zibaleme okudeeta mutandika okusobola engoye za wano engoye zikolebwa wano so n'ekyo nayo nsonga so bwe tuba tugezaako kati eggwanga olwo abantu tetubakase kugula byaffe lwampaka tetugenda kubakaka lwa nsonga ki buli muntu bw'otosobola kwewagira nakugamba eggwanga Uganda eringa nnyumba yo
Uganda etandikira mu nyumba yo na makago nire oba tolina munyo government okulya enguzi tandikira mu nyumba yo boba tolina munyo bona baba wali ekweri enguzi gwe kenyini ba mutabani wali enguzi buli obeera omuzadde ng'okweka omwana omubbi togenda kumala bubbi mu nyumba kitegeeza gwe kulieta boba tolina munyo ogenda kwewa Jennifer bye tutalina atukirize ekyo kyawukana n'eki twagala bintu ebigenda otumbula ensi yaffe n'okulaba nga buli muntu asobola okufuna omulimu factory ey'olugoye bw'ejja wano egenda kuwa abaana abasooka mu 2,000 emirimu oba 15,000 lwaki siwagira ekyange eky'omu Uganda kijja kitandika okukola abavubuka bafune emirimu mukaba mirimu ate bano bakuleetingawo emirimu ate era mukyanonooza mulete engoye e Bulaaya bali batusuubulako ki nabagamba value center yaffe egenda kuyimuka nnyo nga tutandise okulaba naffe tulina bye tutunda naye buli okwata sente n'ovungisa ddala n'olinya n'ogenda oba oteekayo sente no ate n'oleta ne bakuggyako sente you take my point so tulina okutandika okwewagira wano wennyini n'ebintu byaffe okubiteeka ku value ng'omunnayuganda bw'onoogana okukigwa kyekyo kye mbagamba olaba akatabo nga kano noba n'olaba essimu ng'eno bw'olabako essimu made in Uganda ng'ogamba bino bya wano ng'onoonya made in simanyi biki simanyi hangale kakati ogattako oba tofumintiriza tandika okufumintiriza olabe ekintu kya Uganda kigule nga made in Uganda nze nebaza abantu abakola negina abakola plastic wano baani nice house yes obutebe tubugwa ne buwangale waka myaka na myaka webuli ne mwatulaga nga obutebe bwaffe bubisimanyi obawa webulungi obuvunanyizibwa butandikira ku ggwe buy Uganda build Uganda tugule ebintu byaffe by'omu Uganda tubyegwe tubyesubuze sente zituddemu olaba otutagaggawale olaba value sente yaffe wetayimuke ate tunoonye obutale tusobole okutunda betulina naffe twaga tukole ku ngoye zino bali batandika okuzinona nga ffe tunona ziri bajje banone eno engoye bagambe sati ze Uganda ziri original naye kati emyaka gye tulina ebbanga tulina expense tulina olaba kyeki kyaganye tunakulakona ddi nga temwagala sente yeyongereko kyovola President Museveni mwebaza ekintu kimu alwana nnyo okulanga agattakaleka East Africa alwana nnyo okulanga agatta amawanga gano ensi zino tubeere nga tulina akatale akawamu ne sente yaffe egenda kubeera ne value sente yaffe ejja kweyongerako tujje tukesa tukole sente tukole sente ya Africa nga wolaba dola nti America state season nazo yes ne Africa state ebe ne sente okitegeera bali kyekyo kye batusingako kwali kwakkiririzamu na kugumiikiriza nnyo n'okukola ebyo mu buli kintu kasita wakkiririzamu tewali kintu kisobola kukulema kasita ofumintiriza ku kintu tewali kintu kisobola kugaana naye obuzo tulina tetufumintiriza engoye zebazese sigweka agenda ozigula kati nawe otandika okunoonya akatale China gyobadde ogenda Dubai obawa naawe otandika ozitondayo lwaki gwe tonoonya akatale toyagalira sitiro oleete ziri ate basaleko omusolo otazaaki nga tebazikuseera baba bazikola bafaana batya nabo bantu nga gwe balina emikono ebiri gavumenti yambe etya abasuubuzi kubanga ate tekitegeeza nti mugenda bbaka kabukasa bamubisuuleyo obusuuzi abasuubuzi bagamba okusinziira ku kitongole kya kasiita ekitaba abasuubuzi b'omu Kampala bagamba nti gavumenti akibasuulako busuuzi baali bagenze kusuubula bagenda okudda ku customer ku borders ezenjalo nga gavumenti ebagamba tuzipimira mu kilo ozomanye nti ngenda kuteekayo miliyoni zange 2 nsobole okusasula omusolo gavumenti ngamba olina kuteekayo 7 so kati kyekyo ekiri mu kucyankalanya abasuubuzi gavumenti erina kukola eyita mitendera kimu erina okuyita njagala okutegeeza abasuubuzi nti ekintu kyonna kasita kiba kizze ekintu bwe kijja buli lwosinkananga obuzibu kati njagala nkugereze gwe Asifu mu bulamu bwonna bw'osinkananga obuzibu nti ekikopo kino kyatise wano waggulu naye njagala kunywa caayi we muteekamu wano akoma wano nsobola okunywa mbadde njagala kunywa kikopo kiramba nja kuteekamu budoozi 3 nti opinga ekikopo ekiramba you get it so togenda kufa nti kuba ekikopo kyatise togenda kunywera ddala okikasuse kati njagala okutegeeza abasuubuzi nti ekintu bwe kiba kizze munoonye solution we mukifeesinga okusinga okusiba emigwa n'okulowooza abasuubuzi abala baggala amaduuka mukifeesinze mutya mu bulungi si buli solution nti agenda kugwena mu kwekalakasa mwemufuka batula bakoza because buli mwekalakasa mulinga abasaba okuteeseganya mu lutalo embeera bazeene ez'ennyo nga mulaga buli kintu nti nomugenda kisolovinga nga mwekalakasa era ndabayo abantu abasaba ne basaba President Museveni nga basaba okulagira nga tebasaba naye nga bakomandinga Museveni era ndongo Museveni temabaala tebivulu era tulina okukola who are you Museveni ayera wuwo mwana wa nnyoko oba obukulembeze obuyita birina kuba byakusaba bya mutima mulungi mu buntu naye gwe ogambe nti buli kinajja mugenda ku street mekalakase mugenda kugala maduuka mugenda kukola we muti
owalenti ajja kukubanja wadde oligadde ate ojja otulekane nti munnange owalenti akola ki atubanja ate kakati mufumintirize nnyo mu buli kintu kyemukola muleke kuteekawo mbeera yakwekalakasa kulagamu nti mukola nnyo muyisa abasuubuzi byaggala amaduuka wololo kati nga bwewagagudda niye balagidde okugagula temwasembe nakyo ate oludde si kuduula kubanga buli olagira buli muntu yenna yenna olina kubeera mwetowaaze ne bayibuli etugamba towanga abakulu ekitiibwa ne bayibuli ekyogera kati gwe lwosaba omukulu oba omukulembeze w'eggwanga ng'okomandinga ng'ate gwalagira kitegeeza gwe nannyini buyinza ate nga gwe mwetaavu omuntu yenna ajja okusaba olina kubeera mwetowaaze mukama wange mbadde nsaba kati k'ekibiriiti ekibiriiti kyange kiweddemu mpa kibiriiti nze njagala kuma muliro gwe wakinguli ebintu tufumintirize tubeeko obubaka obusembayo nga tumaliriza bulenda kikantono nnyo producer nga batuve wano obubaka obusembayo nja kugamba Uganda tubeere bakakamu ekisooka dda twagale nnyo ensi yaffe buli kintu ekijja mu bulamu bwo noonya solution yakyo nga tonnagenda mu kwekalakaasa nga tonnagenda mu public si buli kintu tugenda kisolvinga nga twekalakaasa oba nga tuvuma oba nga tuyomba no naye buli ekintu ekijja nga kinawe kifeesinge omanyi tukimazeewo tutya engoye zino bazongeza omusolo mungi nnyo gwogenda odduguza n'alugula mungezi atalugula aluleke era bebbeeyi gye bala bajja oddugula osigale nga naawe ofunako omumpi wakoma wakwata kubanga tuli ffe abambala emivumba n'abambala empya waliyo abambala empya nga ate bagamba simanyi bambala nsi ki simanyi nze nyambala ki simanyi nze nyambala sambala gundi ono ate zino zinsiiwa nyambala kotoni yekka nze nsula musibuka bweti ffenna twebaka ne bukya era ffenna twambala ne tutambula kati olugoye we luba luzze nga balongeza omusolo okusinga okugenda okwereega ne gavumenti gwe gavumenti oba weerabisa manya nti wonna alusuubula ngenda dutundira ku mutendera bweguti ne weguti abano banangulako kati kangattemu n'eza wano ez'omutendera weguti nabano nsigale nga mbaguza so ze kyensobola okubagamba nyongera obagamba nti mbagala nnyo bannayuganda jjajjayo bale kubeera ku STV kutuninga mbagala nnyo bannayuganda abali ewa Haji Aluna Mubiru waabwe Rona Mubiru Haji bagamba ekigambo kimu ti lwa Friday ajja bagamba mugende mu Haji tumulinamu ebibuuza biyitirivu usinaati Haji yagambe mugende muli ku pizza era ne Masaka kyekimu solo itse yawo Masaka waliwo n'omugaati kitoke bread mugende Masaka ofune emmere ennungi ezimba omubiri ate gende wa Haji Aluna Mubiru wali ng'okkirira ku kalenda oba ng'oyambuka ku club kise hotel ya Haji Aluna eri awo bakita H&M restaurant amukyala wekumire ku mulembe ngo yatamale mama lusoso olina embalabe sigala ku natural skin yo ojjemu embalabe ejjamu black spots kuba esimu ya mama lususu ali ku galiya yakamasupaza level ya musanvu edduuka 5:17 either genda enansana ku kyewamala mama lususu ojja kuba mufuna oba oyagala kukolerako wakawo era ajja kujja akukolereko ewaka nyongero bagamba aba fashions Kayongo Fashions eri ku am shopping mall Kayongo Fashions wekumire ku design ezituuse oba eziyingidde otambule n'omutindo obeere ng'osigala onyuma nga ffe bwotulaba fitting zibeerayo mu birina ogubanga gotonna baggo abantu abamu tetumanyi kubalansinga mibiri gyaffe naye owetegereza ogenda okulaba nti bwe nyamba kino kintuulamu nange nenkinyumiramu genda ku Kayongo Fashions osobole okuba nga otamba n'omulembe otamba n'omutindo onyume mbagala nnyo mwenna timu kola ssente weyagale Anksi Bagave Mr. Bare Ivo Mr. Rwasa mbagala nnyo baganda bange imese nga mwena mbagala nnyo mbagamba ekigambo kimwe bali kwekumira ku STV Medi kapteni wa timu y'ebuziga mwewali nnyo kuba nti kulaba kuoli gwe ne famire yo muli ekyengera mutumbudde mama Emma ne mama Muzungu mwenda namuyonjo abaana ba ayu Kampala campus mwana oyo nabukeera ku Rusumo mulabiranga ddala Gaman Mariam n'omulungi Nanyanzi Shubai hamusule bulungi owagira Arsenal mpagira maniyo ebyamizanyo byebiddako ne mwana mulenzi Johnny Majo ne timu yonna ne mwana muwala Majoli Nabulime abamani gondi yakomyewo Ronaldo kati mulimu kweyagala tulabagana omulundi omulala ku Friday ejjasula bulungi oba siba bulungi